Omuyimbi oyo kati gwe tulinawo gwe tulinawo omuyimbi asinga okuyimba kati gwe tulinawo ekitegedde abala bayimba ne bayimba kati essaawa eno mweno generation yaliwo okitegedde era bw'oleeta abayimbi bonna abakazi kati nobagamba mutandika okukwata microphones awo mutandika okuyimba naye njogera ne Kentan Foso ne bangamba tukoze kolabo n'abayimbi abakazi nite twanguyirwanko mu studio nga bwe twayingina n'oyo omwana nga buli kitumugamba oyimba akisobola okitegeera so oyo omwana ali talented nyira tubagamba nti mumuwe emikolo waba olina emikolo yamaze okuzaala kati kitegeeze tuviira mu covid ono buli alina omukolo Chosen Beki alina okuyimba ku mukolo gwo kuba yalina ennyimba ezisinga onyuma ku mikolo bankuza ziteremundo zizo ezinesimye so mwana muwe emikolo omusajja gwe mulaba amuyita Dictator Amir ye taata w'omwana ebinnyo byo Dictator Amir sebo nawe tukutumiddeko nnyo musajja waffe nnyo oyo by the way musajja waffe nnyo ate baagalana bakwatagana nnyo ngoba doti nandi kati taata w'omwana sinnamutegeera oba yegwe ye taata w'omwana oyo yennyini nti oba yegwe ate gwe ne Dictator mugende mwena musirika ebinnyo byammwe ebyo ne Dictator abeera ku CBS okwo bakubuuzizza oba yegwe just weyogera ko si yegwe baade babingamba bamu sinze taata w'omwana bamuyita Dictator Amir gwe kyaganira wa Chosen Beki nze naye tetuli baagalana temmangako tuli ba mukwano temmangako tegedde ate tubeerangako baagalana naye tuli ba mukwano kyaganira wa era tukola ffenna kye kyagana omwana ali katirabayo ono oyagala ensi yonna gwe nawe ndeeta wayagala nsi yonna amanyo wayagala nsi yonna ngenda gasoma wayagala nsi yonna sebo kyaganira Manega abayimbi bagenda okwogera wadajja kutya ani yakuyigiriza blackmail nenga Chosen Beki wamma tukwagala nnyo yatukulisa omwana ani yakuyigiriza blackmail olowooza omuliro gunaaba gwe gumu yagenda nagonga amazosaala endongolera abadde agirina era yali agenda jita newaberedde olubuto yali agenda ta endongo ebaddewo ngeri ready naye nga covid bwe yajja n'agamba kankwatiremu dda kyovula nze oyo omwana simanyi omuntu amusinga kubeera blessed oba lucky gwomanyi oyo omwana abantu abamulwanyisiza n'abanga kyaliwo gwomenya endongo ogimanyi abasajja abo nga bakuyimiriddemu nesebo yalwana olutalo n'aluwangula nesebo oyo omwana okubanga akyaliwo kitegeeza ali blessed bameka omuntu omulala ajja n'akuyimirira mu buyimirizibwa ati n'ogwirawo naye omwana oyo abantu abamuyimiriddemu bangi ate baamanyi abamu temubamanyi mumanyiiko ng'amannya abiri waliwo abantu abalala abanene abali mabega abamu nabategeera ku kwanjula kwayoki bwe nagenda kwanjula kuloki abamu kololwe nabategeera nabo bali ku Chosen Beki bamulwanyisa naye waabanga oyo mwana akyaliwo ng'akyakuba eddongo abantu bakyamwagala nga tannaggwanga bo bagezako kikola kitegeeza nti omwana ali blessed si kyangu ekyo kintu kisanga mu music industry naye kirala omwana lwavuddeyo okuzaala kukosa endongo covid lwazze okitegeera n'azalira mu covid oyo mwana ali blessed mama muwe emikolo muve mu Chosen Beki tukwagaliza emikisa myerere erinnya ly'omwana ssebo yani nze bansirisizza Heather nze bansirisizza n'ensirika era nasirikidde naye nga Chosen Beki ama congratulations kyokka kyenyinza okukugamba ne bbaawo Amiri omwana oyo ekintu mukikwasaganye naye singa obukulu muyina okuyiga muyina okumanya nti ebintu bino okubeera nga musobola okubaawo because abantu kati saawa eno kasita batandika okumanya nti gundi yagwe kikwatako kati target bagenda kugijja kulwanyisa bamutandise dda batandika okukuba okwawukana n'omusajja oyo bamutandise dda mweberere bo balina okwemanya bo bemanye basobole okulwana olutalo basobola oyita ewoono werudda kati ate ekyo kyogende kyatandise dda kasita badisintegrating obufumbo bwonga omukazi baba bamaze okukuba kitegedde so kati kubola ola just oli bamujjako social media nensanga abantu babula kukola pate wangi abantu babula kukola pate makindi eyo